munkole ennambulukufu. Lwaki osobola okudduukira ba tiktoka ne biliyoni 5? Maama oli abadde alina obutungulu n'ennyaanya capital 10,000 n'alemwa okutuusibwako ka relief bwe kati mu kaseera kano. Kati simanyi nkola mu sisitimu y'eggwanga nga bweri, naye twandibadde tutubeeramu n'abaana naki ebyentambula batekese nnyo mu nkola ebintu ebyo bibeere bikulu. Tuve mu kusaba kintu kidogo ku nguudo, wabula tuteekese ebyo bitonotono kale mu nkola. Bingi byogerwako ne tebikolebwa. Omwami Amponye bwe yafa waliwo etteeka eryajja nti tewali emmotoka ejja kukkirizibwa nga kufiira ku luguudo esigalewo. Nannyini olisasulanga ssente breakdown yejja kujja egikime egitwale gyekola ki egitutte. Ndayira ntya Katonda. Tene emmotoka n'emu yasikwa. Naye leero tuli ku express. Oluguudo lwa express ekisookera ddala nze nali nduvuzeeko emirundi egiwerera ddala. Naye kuliko leeni bbiri. Kuliko leeni eno ffe bagosiro abagenda empola, ffe abavuga ka VIP k'ekikungu, ne kubaako ne luli abawalabuka ba Jonathan abalinnya akabaati kamulageko si ya danger. Kati leeni zino bbiri zindekera omwaganya nze okusalirawo wewe wenyina okuyita. So abantu bafiiriddwe emmali yaabwe ewerera ddala ekatwe mu katale, era tukubamu akafaananyi kati omuntu alina looni. Wani tutambulira mu looni birala mukko. Omuntu alina looni, abaana bazzibwayo ku ssomero. Naye bino byonna njagala mbigeraageranye ne outbreaks oba n'amateeka law enforcement eziri mu Kampala. Kizaayo eri bwe naggambira nti Uganda teri naddala mu Kampala wano tobeera safe. Abamikutu gyaffe Ebroad Media wamu ne Focus TV mujye bali mutuusaako engalo mukulikeyo mu weekend abawagizi ba Man U assault you abaseno ekyo mutwaje kwawasiza bonna mu butongole naye nga tunagenda nnyo mu bubuuzi bya bintu ebyo. Omukugu wange professor wange agenda kusooka ababuuzeeko oluvannyuma nje mbatemeremuko ebibadde mu weekend nigibukeredde enkya ya leero biki ebigenda mu ggwanga. Omukulu gwange ogamba otya muganda wange? Ndi bulungi. Obulamu bugamba ki? Bonna tabbo muli mutya? Twagezaako okubala okugezaako okutambulatambula Mukama Katonda ebiseera ajja bimaliriza. Alhamdulillah. Wenna alaba emikutu gino kuli Focus TV wamu ne Ebron Media nkwebaza okubeera ng'olaba wonna weesinzidde ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga gwe wasalawo nti buli we tujja nga buli olaba notification onyigako n'olaba. Mu mbeera eyo ate notalabako bulabi katono nalabira ddala mu mbeera eyo nina okulabiza omulabi wange. Yes. Bamuyita Kai Shoots yantedde mu communication amuliyege Uganda agalinda ku Ebron Media. Kai Shoot I salute you. Waba talabe ku Ebron Media abalaba bamulimba. Thank you so much. Nange ntumirako ku balabi ba Focus TV mwe bali okubeera nga mulaba bagenda mu comment section n'obaako ky'obuuza n'obaako ky'owagira ne bw'ongamba bugambi nti twebale kuweereza kimala kuba kinzizaamu amaanyi okubeera nga tusigala tukola. Otherwise ababadde mu weekend abebyemizannyo ndowooza mwenna muli basanyufu esinga okuwagirwa mu Uganda zonna zaakoze bulungi. Tunakuwalirako bannaffe aba Man City kaddoka abalumye emirimu abeetumiikiriza nga bava eno mu Man U muzi Liverpool kwegamba abawagizi ba Man City bagita collection effort amaanyi amagatte tusasire ne koji waabwe pompe ogwaweddeko twalabye yabuze walinnya feting mu kisaawe yagudde ekigwa mu kisaawe siwa abanafu naye olinako ogambe wali nti Arsenal mwagiwadde ekikopo kawakanyanze ng'omuntu lwansonga emipiira egibulayo gikyali mingi mukko. Arsenal tugirabyeko ku ssaawa esembayo bambi ng'etandise okwavula naye tusaba guno omwaka Mukama ayanukule efuneyo kaakakopo emyaka gigenderedde munnange naye akakopo ate n'ekirala nti abawagizi bongere bambi okuwagira ekintu kye balaba nga kitegeerekeka kubanga okumala emyaka abiri egyo balotwala kirabika kiba kinene mukko so nga tuyozaayoza ne Michael Carrick. Michael Carrick bangi abali mu mukuba
banne byasambanga nabo good footballers naye abaita class 9 tabo postcodes bamukuba naye nyaba abaprovince naye kiriwo kyonna we need results kale obulamu bugamba ki obulamu bulungi ng'obwange netukeredde mu njega baganda baffe batata baffe bamama baffe bajajja ffe abwangalire katwe mu katale ate munnange oba ogwavudde ku kyomuliro emali yaabwe yonna esaanyeewo kati bafumbya miyaji awo bakaba bakumba sooka ompe ku update eziriwo abalabe baffe asobola ogitegeera obulungi okay gwe alaba emikutu gyaffe gino we balina okubeera ng'olaba amawulire gano gakedde ku makya Uganda netugwamu enchukwe naye ate akatale ke katwa okujja kigambibwa mbu kivudde ku masannyalaze waliwo amasannyalaze agavuddeko obuzibu ga sparking okuma omuliro ogwo okubeera nga emaali esaanawo olwo omusuubuzi gwendabye alina akagambo kayogere nagamba naye simanyi omunnayuganda ali safe kyenkana ki tutuuse wano tulina kimotoka kituyambako zikiza muliro ffe abantu asize ebadde maali esigaddewo ulira n'ekifo kyennyini nga kisibe abakuumi nga tebamanyi bakolaki kubanga tusuubira nti mu kaseera kano ak'okubeera nga bayaga okutegula emaali yaabwe bandi akisesinze ebifo ebitanabakolaki kugerako nababulayo naye omukuumi yagamba nti manya omusuubuzi omu abadde agamba nti tutuuse wano naye ng'onoonya n'okunoonya bwe muyita mulabe nga mutaasa nga temulina access so abantu bafiiriddwa emaali yaabwe ewerera ddala ekatwe mu katale era tukubamu akafaananyi kati omuntu alina looni wani tutambulira mu looni biralamuko omuntu alina looni abaana bazibbwayo ku ssomero naye bino byonna njagala mbigeraageranye ne outbreaks oba n'amateeka law enforcement eziri mu Kampala kizaayo eri bwe nagambira nti Uganda teri naddala mu Kampala wano tobeera safe era navayo nekugamba nti osobola okeera ku makya ng'ekizimbe kyewasasudde either kikutta omuliro kyokoleramu bakasitoma bamanyidde nnyo edduuka lyo balitegeeredde kikutta omuliro sinakindi nga nti bamwongeza tomusobola sinakindi nga bagamba tugenda kikola renovation tugenda kijjawoko tuteekewo ekizimbe ekirala kati kubamu akafaananyi bakasoma bale muve ku kintu kasitoma ng'amanyidde ewantu ng'aggula kifo njagala gundi nagenda wa gundi nga maama ali wali mu katale bambi amanyi nti bwe mba ngenze ewa mukadde gundi naalongo gundi yanguza kino ne kino bwesimbu bwakyo kati abantu bangi bakosebwa obulamu bwabwe abantu bangi nga bwolaba juzi neera n'amataba bwe gaali so these outbreaks disasters zino tulina okubeera nga mu bulamu tuzeetegekera mu ngeri yonna ng'okola naye ng'okimanyi nti saawa yonna kiringa ng'obulamu bw'ensi eno omuntu okeera ku makya n'ogamba nti nze ndi mulamu 100%. Waliwo n'omulwadde akusooka waliwo n'omulwadde gw'ogenda osooka okufa gwe atambula tubirabye wangi kakati mu kaseera bwe kati nga tuli mu mbeera ey'okubeera nti amalooni nga bwe tugambye abaana bali ku masomero saa zino ke kaseera kubeera nga vidi zitandise fiizi baba musuubira looni zibali mu bulago so saasira maama oyo abadde akozesa akasente ka akatono n'agenda ng'agattiriza sente z'obubiina oluusi wakazijjayo ez'ekibiina bakugamba nti mali ekoze eki so tusaasirako kyensokere ddala osaasira abasuubuzi abadde ekatwe abatuukiddwako enjega eno era ne mbagamba nti Mukama yekka yamanyi kuba ne gavumenti yaffe ebiseera bingi ezze neesuubiza abantu ka compensation tujjukire abamata banakyazaako omuvubuka wano mu busuubuzi omu ku basuubuzi ate ab'amaanyi singa baali busuubuzi twandigambye amumira kati babategeera ab'amaanyi ng'agamba nti compensation okuva lwe yayogerwako tekola ki eri ku nfudu yeewalula wetusabira gavumenti nti ebintu bwe biti bino bikolebwengako mu nkola ennambulukufu
Lwaki osobola okudduukira ba TikToker ne biliyoni 5? Maama oli abadde alina obutungulu n'ennyaanya kapito 10,000 n'alemwa okutuusibwako kaliliifu bwe kati mu kaseera kano. Kati simanyi nkola mu sisitimu y'eggwanga nga bweri, naye twandibadde tutubeeramu n'abaana na byana. Ekyokubiri, this is a disaster, kigudde bugwi ng'amataba gagwa bugwi. Tujjukire mabegako wali abawino bakabamenya emirundi kati emeka bagenda bagiryako kitundutundu. Abamu bavudde bavumirira hamu olw'ekikola ekyokugenda nga bagimenya. Abagamba basasulwa ddala bamaze emyezi 4 5 nga tebasasula rent. Babagamba dde okola ki? These are the things twagala gavumenti etunulemu. Ne ba Kampala City Authority balemenga kutunula nnyo, kufaayo nnyo okusolooza. Omanyi buli wokamente nga togiwa biwata. Okakana amatega saze oba si kinga ekamizza. Kati igwa revenue, igwa KCC, kiki kye mukozeewo mu bino disasters ezigwa mu Kampala? Mutaddewo ko ku mbeera eddukira abantu bano oba etambulanga protocol okuteekesa ku nninga ebitongole ebivunaanyizibwa ku kino. Minisita ow'ebigwa bitalaze omulimu gwe gwandibadde gulabikira wano budde buno. Kubanga kati this is your job. Actually, it is your time to shine. Omanyi bagamba amaziga g'ente gesanya malembo. Kakati mu kabenje mu disaster bweziti mataba kizimbe kiyidde katale kocheze kayate gwe minisita awina n'okuviirayo wetulina okulabira wetulina okutegeerera nti minisita ali mu kukola kubanga ofiisi yo eyinza okwatira emala ebbanga nga tewulikiddwako. Kati this is your day. Genda kati senga gwasosedda walibwa mu katale wali nga gwoliwo obuuza bali neki ekitandikira ekiki mbayambe ntya. It is very pity ensi yaffe okubeera nga edduukirira omuntu eyeesobola ateesobola n'akola ki neyeerabirwa. Nkugambye maama akozesa emitwalo emeka 10 ku 5 ye capital ali mufuna ka compensation ne baddira minisita ne bamusiima with billions of money. Nga minisita ono tomusangako na ka project kawamu kalijjeno ke yali atadde mu bantu. So ebintu bino tubitunuulire naye tubitunuuliremu mu ngeri ey'enjawulo. Lumu nalinaako omuntu gwe nali ngamba nti Lwasa mabegakaawo yali akaaba ng'agamba gavumenti ebizimbe bitwalibwa looni zitwalibwa. Naye nenzijukira nti Lwasa ono okuleka bino ebibeera mu kamera kwejalabya biki musajja alina businesses ekitegeeza employinga abantu basoba mu bibiri oba 5 plus gavumenti emufunamu emufujjamu omusolo ate nammwe abantu okubawa emirimu. Kati okukwata ssente n'ozigula munnabyabufuzi eziyitiridde ate omusajja ono najja nakkaabirira ekizibu ng'alina abamulyako abatali bafamire ye asasula omusolo mungi n'atafiibwako. Kati weneewunyiza enzanya y'ebyobufuzi oba enzanya ye service delivery mu ggwanga lyattu Uganda. Naye nyongera kusaasira busaasizi abali mu katale ako akeekatwe abatuukibbwako enjega eno. Tusaba Mukama yaba abasaasira. Ekyokubiri tusaba ne gavumenti eveeyo ekole kyerina okukola kati kubanga kati byebimu ku ebyo ebitulondesa gavumenti emu oba endala kwe kubeera nga ebeererawo abantu baayo. Otherwise kyekyo mbuufu bwe bumu enjega oba nti tenjega akabenje kase naggagga w'e Masaka akabenje ke bayita dekabusa tubeeko bifaananyi nga n'emmotoka ne mu scrap oyinza olowooza kiro naye nga ate emmotoka ya bbeeyi. Kitalo nnyo, kitalo ddala eri omugagga oba kati kaŋŋambe ndi mu kuyita ku sayidi ya omukyala abazadde abaana n'emikwano
ababadde bawangala ne mugagga ono obubenje bungi obugwa naye tunokolayokko oba ensi ejjayokko obumu obubeera obw'enkizo. Oluusi olina okuba nga olinako ekyenkizo ku balala okuggyayo kabenje ako ng'okwogerako. So omugagga ono gwe bayita Bosco Ssennyonjo abangi gwe bakazaako bitanda afunye akabenje ku Express. Kigambibwa mbu abadde agenda ku airport n'abaana be 2 balufiiriddemu, ye n'abaana 2 ne bakalirawo. Kati ate bintu bya Mukama bizibu. Waliyo omwavu agamba kale nze nensangawo eyo bizibu nti omugagga ye abadde agenda wa airport. Oli omwavu agamba bakola ki bejalabya yes. Naye kino kiddayo eri bantu bonna nti teriyo kabenje, teriyo muntu akeera ku luguudo ng'anoonya ki, teri muntu okuleka nga mutume akeera ku makya n'agamba nti kantumire omuntu ono mukole ki mutte. Teriyo mmotoka, muntu avuga mmotoka akeera ku makya naye akantomera eri. Naye obubenje bungi bulabikiddwako ku nguudo ez'enjawulo, naye leero tuli ku Express. Oluguudo lwa Express ekisookera ddala nze nali nduvuzeeko emirundi egiwerera ddala. Naye kuliko leeni 2. Kuliko leeni eno ffe bagosiro abagenda empola, ffe abavuga ka VIP k'ekikungu, ne kubaako ne luli abawalabuka ba Jonathan abalinnya akabaati kamulageko si ya danger. Kati leeni zino 2 zindekera omwaganya nze okusalirawo wewe nyina okuyita nengamba naye wankubadde si kyenkalakalira nti tosobola kufunirako ki kabenje. Naye ebiseera ebisinga these fatal accidents zivudde ku overspeeding. Nti mulimu n'omuntu gwe nali njogera naye tukaayana nga ngamba ku Express tovugirako gundi speed ya 5 ezo tozivugirako tokkirizibwa. Ne mugamba nedda eno speed eyo yeggwa gicontrolinga, tebateeka nko ku Express kugamba nti olina kubeera 10+. It is upon you gwe okugamba nti newepimira because gwe avuga ekidduka kyo. So kati sijajinga mugagga kino kana akabenje aka Bosco bitanda sigwe njajinga, naye ndi mu kugamba nti Bannayuganda envuga yaffe naffe siki sinungi nti gwe loni okola ensobi emu. This accident involvingiddwamu abantu abasukka bameka, emmotoka esukka meka kati emmotoka esukka mu 3 involvinga mu kabenje, kitegeeza omuntu omu okola ensobi egi neoletera banno abadde avuga obulungi, abadde ali mu leeni ye, abadde atambuza ekifungo kino tambula naye lugenderamu. Kino kinzizaayo nti Bannayuganda bwe tuba tukola bye tukola, oba oli ku luguudo please faayo nnyo otegeere banno nti nze bwe mba nvuga bwe nti buno bulamu bwange. Ekyokubiri tulinawo olwesi ezo ze bakola naye gw'odumiramu tomanyi gy'alaga, tomanyi missoni ye eriki. Loni buno bulamu bw'ensi tutambula tutandika buli omu ng'alina missoni ye, alina walaga. Nze nina ekintu kimu era Mukama Katonda kye yannyambirako oba kyakyanyambiddeko okukuma nga ndi mulamu. Bwe mba nyina olugendo lw'envuga ndubalira mu ssaawa before, era kizibu nnyo okunsanga nga ndi ku hale nti nkubirira obudde tebukola ki mu bulamu bwange siinamu budde kundeka because olugendo lw'emmanyi nti kati okuva wano paka Kyankwanzi nvugirayo essaawa 3 then I should start 3 hours before. Kinyambako obutalinnya oba emmotoka zonna zidduka motoka gy'onyinnya ekigere n'okinemeza kuzikola ki zitambula. So tusaasira omugagga ono
Police tenavaayo kakasa ngeri kiika mujikabadde simyo ba kamera zikola ddi because thousands twandibadde tulaba footage ngera tumanyi tujajingira weewaawo obulambu bw'abantu bugenze bangi bakyali ku bisago era wangi batasuubirwa kuwona olw'ensonga bakoseddwa ngambye emmotoka gyabaddemu ebadde ya bbeeyi niwe etuukira okufaanana ngaawo bwefaananye kitegeeza this has been a fatal accident y'amaanyi nnyo era tubasaasira bonna abazze mikwano ab'eŋŋanda ne famire eya Bosco Bitanda nti Mukama yekayika ayinza obbagumya otherwise ffe ng'abantu tubigirako byogere wabula tusaba nti ne poliisi bw'emala okuzuula ekivaako kitaakirizibwe nga bukyali nze nnyina ekirala kye nkugambye kyova speeding ku express okwo abantu bangi balowooza nti tosobola vugirako speedi ntono olina kuba nga odduka naye nze ngambye nduvuze ennaku emirundi egy'enjawulo nga nvugira mu leeni eri eno esooka ate nga ndi ku peesi yange gwayanguwa nodda wakati mpitaako okola ki ogende because simanyi gy'olaga nze mmanyi gye nkola ki so tusaba Mukama abagumye naye nga abamu ku bafiiridde ku express eyo abagenze mu mawulire amangi kwaliko n'omwami munnamawulire waliwo munnamawulire oyo owa yali musinguzi something yali wa NBS if I'm not mistaken NTV naye era yafiirako ku bantu bangi bazze obwenje bungi buzze bugwa ku nguudo ezo tujjukire n'omugaga gwe bayita Mponye teyali ku express yali ku luguudo era yakaali kabenje koogerwako nnyo mu mawulire banansaasira yinza wasimenye muntu oyo yafiira mu kabenje naye tuli mu kusukumya obubadde nnyo mu mawulire mutabani wa Sidiiro era luguudo lwerimu oyogedde ku mutabani wa Sidiiro Sidiiro ono omutabani ono kigambibwa mbu Baalya zino yagenda okuyitawo tezaaliwo a few days nga akomawo ne ziteekebwawo kigambibwa yagenda okujja okukomawo nga yaleka tewakola ki tewali Baalya zonna ng'ayitawo buyisi kaweweevi emmotoka zaalimu zidduka kati overspeeding it can be blamed naye ku muntu wabeera mu steering wadde mbuvuga speed yakola ki kyagala ekyokubiri n'obudde bwali bwa kiro nga tosuubirayo nnyo interaction za mmotoka ndala so eno ekyakoleddwa omukulu okubeera nga yavaayo n'atomera Baalya zino bunafu bwali kuba abatesitesi oba abatuzimbira enguudo e Uganda wano w'osanga oluguudo lw'oyiseemu ku makya lulikiriya olw'eggulo n'okomawo olusinyesimumu erinnya ate even a kilometer before nga tewali kalaga nti gy'ogenda bakolerayo eki ndi mukulibwa nebaza balimi b'enguudo abateekawo diversion zino nina ezijjukiza ne bannayuganda abavuga emmotoka olw'ebidduka tujjukire okusoma ki obupande nsaba busaabi kino kiyitidde ku kamera wano tebakasoma bubi akapande bannayuganda tusome obupande Uganda wano w'osanga omuntu bataddewo ekipande 50 nalinnya 12 bakugambye 5 nakubisa emirundi emeka naye abataddewo ekipande balina ensonga lwaki either waliwo ekkoona mu maaso waliwo ebisolo oba ente eziyitawo abaana batera okuyitawo kati babiteekawo for reason ekyokubiri oluguudo luyinza oba lufunda mu maaso woolaga secondly obupande waliwo bungi butegeeza ebintu bingi abagenzi mu driving school mukimanyi naye bannayuganda tetusoma bupande omanyi bantu bameka balina story ng'agenze n'avuga express eyo neyeetoola n'abula n'agiddamu naye ng'ekimusumbuwa butasoma ki kapande kati bulemu ziri ku babiri abalima enguudo mutusaasire muteeke ebipande ku ki ku makubo abavuzi b'ebidduka musome ebipande bibayambye nebikola ki nebiteekebwawo because otabisoma obulamu buli muki mu katyabaga thirdly bannaffe abafiiriddwa emmotoka ku nguudo kanojja kasalamu abafiiriddwa emmotoka zaabwe ku nguudo mutuyambe buyambi muteekeho indication eraga nti emmotoka yakoze eki yafudde busigale buvunaanyizibwa bwange avuga bwe ndaba ekintu ekiraga nti emmotoka yafudde mu maaso
eyo kendeeza obukola kinyino okukola naye nga gwe omuyambyeko kikoze eki okimulaze wane Uganda osanga emmotoka yafiiridde mu kkubo wakati naye nga ogyekanga bwekaazi nga tewaliwo wadde akalaga emmotoka eno yakoze eki yafudde. so tusaba naddala department y'ebyentambula batekese nnyo mu nkola ebintu ebyo bibeere bikulu tuve mu kusaba kintu kidogo ku nguudo wabula tuteekese ebyo bitonotono kale mu nkola bingi byogerwako ne tebikolebwa. Omwami Amponye bwe yafa waliwo etteeka eryajja nti tewaliwo motoka ejja kukkirizibwanga kufiira ku luguudo esigalewo nanyini olisasulanga ssente breakdown yejja kujja egikime egitwale gyekola ki egitutte ndayira ntya Katonda kyalina emmotoka n'emu yasikwa yebyayo weewaawo. Kale tujja kwebaza abakama baffe abatuteekamu ssente aba Focus Invex and Services bakola kyamaanyi nnyo tugamba bakubye ku namba z'essimu eziri ku screen bakola Invex ate era ne ku TikTok kwebali sogera n'obanoonya kukononola bati bakozeeko ne bakulaga packages be bantu bokka beweesiga ne bakolera omukolo gwo delivery mu photography within 10 days. 10 days bagamba nga buli kimu kikoze eki kiwedde balance oyo agamba nti owa erinda mu soko leko okuleeta ebyo biba biwedde so nga ate ne Focus Farms and Chicken Supply bagamba nti yiga okulunda ekoze ennyama kuva kawuko nga kato mpaka weeks 6 kaba mu kilo 3 otherwise okay tujja kusukawo nnyawo nsigadde za Ibron Ben ambassador abanyulo ebyononese I sign out ambassador yali kodinze ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi